wali webuzizaako ensonga lwaki ovaano ne degrees 5 n'ogenda ebweru ate n'onaaza ennyindo z'embwa ng'ekyamanyi ky'osobola okukola kusiimuula lubalaza ne degrees 5. Njagala ebintu bino banaye tubirowooza tulemenga byogera buugezi tubireke wano. Lwaki bw'ovaano ne degrees ezo zonna ze wafuna n'ogenda e Bulaaya lwaki otuukayo degrees ezo zonna ne bazisaaminga ne bazigyamu akantu katono nnyo bwete ne baga genda oyoze emmotoka genda okola obwa ddereeva oba genda obenga gw'okuuta ebitanda by'abasajja abo abalwadde kwebebaka. Lwaki ekintu kye baatuguza naffe wano mu Africa education system yaffe bakimanyi terina ngeri gyeyinza tuyamba. Yensonga lwaki olunaku lwo bw'omala okwezuula bw'oti certificate zo jazikwata ozisse mu bbaasa obeeko wozitereka ebuziiza ebunaayira ng'omuntu ne bw'aba azikubuuza tosobola zoogerako kubanga ogenda okumalira nga tezikola makulu. Njagala kubuuza Ibra olw'abawuliriza baffe bano okubawa ekintu ekirimu ensa abalabi baffe abawuliriza bajja kuba bareediyo bamanye kye wasoma ne wasoma ki. Truth be told nga sikwesensi nasoma mawulire. I'm a graduate of journalism and mass comm. Okay. Kirungi nnyo nti kye wasoma ky'okola. Naye obadde okimanyi tulina ba social workers nga balunda nkoko olwaliiro. Nga basoma swaswa. Bakola swaswa, simanyi bakola education, simanyi naye nga bali mu bintu birala nnyo olw'ensonga bye baasoma. Bagenza okutuuka mu bulamu obwa bulijjo nga tebasobola na bikola. Omuntu olwaleero ava ku university n'omubuuza osomye eki. Nagamba accounting n'omugamba accounting bw'oba ogyeko kugenda mu kampani y'omuntu edda gye yaseetinga n'amala oggisa wali accounting wo mu bulamu obwa bulijjo asobola kukola ki nga talina. System eno tetutegeka kubeera abantu abeerowooleza obulungi noga nti kati Chris Lule nasoma entrepreneurship nasoma musolo kantuule wansi omusolo guno ABCD sobola gukolamu kino ekyo abantu baffe wano naddala mu era Mukama ansaasire ekirooto kyange Ibra kyennyina mu bulamu kiri ekyo era bino byonna tubikola naye nga nyina ekirooto. Mukama yali nsaaside nembeerako omukulembeze w'eggwanga lino kuba bintu bingi byensobola okukyusa ngobera ddala okuva wansi ku mugigi gwa Toddlerhood kindergarten okuva wansi byonna nembigoba nentandika okuteekawo embeera egamba nti omwana bw'asoma okuva mu kindergarten okutuuka ku senior 4 awo wonna ne bw'osoma theory wo sifaayo okuva ku senior 4 paka ku university olina okusoma ekintu ng'oteeka okukikolako. Yensonga lwaki olaba nti ewaka wange wateeka okubaawo ekintu ekikwatiddwako ekikolebwa n'engalo ne kifuluma ebweru ne tukifunamu ssente si bya theory. Naye omuntu n'asoma okuva mu kindergarten okutuuka ku university nga wakati awo wonna ekiriwo ekyamaanyi ye theory we omubuuza wasoma ki muzeeyi twasoma gundi nga tasobola na binnyonnyola. Kati ebintu byaffe bino bye tusoma Ibra naddala mu bulamu obwa bulijjo nze namanya ebibiruubirirwa akantu kano nzeze nkwogera mu interviews eziwedde naye lwakuba babadde tebakawa nnyo biseera badde nzijanga mbagamba nti olunaku lwe bakutsako ekikoofiira ekyo ng'ovudde emakerere lwe lunaku okusoma kwe kutandika. Education nkugambye mu lulimi Oluganda kitegeeza nti okukozesa amagezi g'ofunye mu kusoma kwo n'obaako by'ogakolamu so si education eno degree yo gye bakuwadde ogikozesa ogenda onoonya omulimo bakukozese. Ebyo ebintu bibiri byawukana okuddira obadde okimanyi Ibra nti mu companies ennene eziri wano mu Uganda olunaku olukya ku nsi n'oyawukanye endowooza ne boosi bakugoba. I know. N'ogenda mu meeting za company n'oba n'enjawulo n'endowooza ey'enjawulo ku ya mukamaawo kwolwo lwe bakugoba. Ebyo tebaagala biwuli kubanga tebaagala balowooza. Boosi akugamba nti twagala kino kikolebwe tewaddamu kubaako kibuuzo kibuuzibwa kubanga tebakukkiriza kulowooza era gwe nga bwe bakugambye bw'olina okukikola emirimu ne gikola ki bw'oleeta endowooza eyawukana ku ya boosi omulimo tolina. Yensonga lwaki ngamba bwe nti kantunule mu kamera eno bandabe bulungi abantu baffe nti bw'okubanga okuyitibwako kuli mu kukozesebwa sikivumirira era ndi muwagizi waakyo era ndi muwagizi w'abantu abagenda ku ssomero ne basoma ebintu byabwe ne bafuna emirimu mu Ministry of Finance ne bafuna emirimu mu Statistics ne bafuna emirimu mu banks ne bafuna emirimu mu companies ez'enjawulo mu MTN ne companies endala ndi muwagizi waabwe. Ne bw'obeeyo ng'oli munaku ng'oyagala kuleka maaka ku nsi nga Mukama takuwanzeeko ddusu kugenda mu ezo companies na bitongole binene ebyo jangu eno gye tuli tukkirire wansi tuddugale ne tumakinge sure nti mu bulamu tusobola okulekawo maaka. Yensonga lwaki Ibula era naluli nagamba byenkoze mu bulamu tebina we biyambira abantu baffe batulaba
ne bona abalaga wensula ne bona ababulira emmoroka gyenvuga ne bona ababulira businesses zennyina ne bona ababulira gyenzimbye ebyo byonna tebikola makulu gye bali kubanga si baŋŋanda zange nti bwe naaba nvudde wano ewange bo be bagenda okujja basikirewo kyennyinza okubalekera bano abantu baffe abatulaba ke kantu akatono kemmanyi kubanze mmanyi kemmanyi mu bulamu bwa bulijjo tekaweza 1% naye ate nzikiriza nti nsobola okukagabana n'omuntu omulala ndaba naye n'akakozesa bulungi n'abako ne kyeyeekolera so mu bumpimpi education system yaffe ey'e Uganda tetupamiitinga kulowooza wabula etusindikiriza okubeera abeggonjebwa era abagonvu eri bakama baffe era olunaku lwe luyita n'oyawukana endowooza n'eyawukana n'eya mukamaawo bino wammanga bisuubire ogenda gobwa ogenda salwa omuswala ogenda kuboolebwa bagenda kuba tebakwagala ne kampani ogenda kutwalibwa ng'omulabe waayo kubanga endowoozayo enteekateeka y'okusoma kwaffe etuteekateeka kubeera ba-employees balungi abagondera bakama baffe etuteekateeka kubeera bagonvu eri ba politicians abatutwala